Uganda egenda tuwoomera nnyo 2021 yagamba 2020 nedda sewo yawunzika ali 220 subscribing as every track extra UG nkwaniriza nateera subscribing anyiga wansaawo nagamba nti eno channel tujja kuleeta buli muntu yenna awulira nga alina kyasobola okwogerera eggwanga ensi nemuwuliriza nemuwa amatu kasita tojja kusasamaza nakwewuunyisa nsi ebyewuunyisa twabimalayo ddafa ababikola kujja kwensi yetwewuunya osegeredde nze Divosh Matovu, call me Sir Divosh Matovu ku Instagram, Facebook at Divosh Matovu, ku Twitter at Divosh M, nje kumfuna bulungi nkwaniriza officially ku bwaguuga bwa show yonaku olwaleero. Onakola n'omugenyi mu studio mwebuuza, who is this one? Ani ono gwe baleese? Titumanyi ono mujja mumanya. Ni omukyalo ono awangalira mu Dubai. Dubai mpozi ebeera nsi ki? UAE? United Arab Emirates. Okitegera? Okay. Yeyo UAE. Jawangalira babeera Dubai. Mikonya babeera Dubai nga mumbuuzaako ffe tugenda kujja naye twagala twogereko. Mugenda kujja munonye kwe namba eri ku screen munkubireko. Nono yankubidde nangamba bwezija nja kunya ku mpozi ye Dubai. Manchi batu bava eno embozi gye tuwulira nga oli Dubai batugamba mwana Dubai ola mukyagwa dda bwogenda Dubai oba okimaze bwogenda Dubai ogenze kuwumula obugagga buli eyo buli kimu kiri eyo nti tubeera mu esing. Hello Lydia nkwaniriza officially ku bwaguuga so kuze kwatulaba n'ensimbi basana abatulaba muli mutya bwe bali kulaba celebrity track oli mukutya sina kyentya totidde tuula nno nga atatidde atula ati obulamu buli butya Lydia? Obulamu si bubi buli mutya naye mwe bali kuma Uganda mugikyusiza. Waleka Kampala wagisanze Mbarara? Kampala yafuuka wagireka Kampala osanze yagenze Mbarara? Yagenze Mbarara kyo kituufu. Bw'okyusa Uganda buli kimu kya bbeeyi bw'okyetandikira mu kanaana. Ate kale mpozi ekyalo kya mukiro? Ekyalo kyaffe kiri Budaka. Ayere ziri eza kanaana kati nze nsula ali kusala amalodi nga nva ne wapapazi misa kisemakula wano waggulu nga ngenda ali kusala amalodi 10 n'ebbiri nyingi 10 bannaye boda nga zaffe naye nga obulamu buli butya Lydia? Obulamu si bubi. Omuntu akulaba ayina teddezo okumanya amannya gaffe amatuufu, batuzaala wamu, ova mu kyalo ki? Ojja sanga ba obi nga bakukyalo. Abanya amatuufu bampita Kitaka Lydia. Neita Lydia Princess because I'm a princess of Gwe Kingdom. Ndi mukazi mugwere ate nga nkyenyumirizaamu. Okitegeera? Oli mu princess ate oli mugwere ate ng'okyenyumirizaamu. Ani akikuggyeeko? Waliwo abaana babeereeyo bagenda ne batambulamu. Naganze siri mugwere. My mom is half from Nyaranda and you know my dad was staying in Kampala. That side of Kampala Road. Kati I'm Muganda mu Nyaranda then I'm Mugwere. I'm Mugwere, I'm Mteso. My mother is from Teso, my dad is Mugwere. So wabuzeeko mu Lugwere? Muli muti eyo mwebalo emirimu muli basa mukobere. Nga olinga Lusoga? Like tuliziganya naye nga it's a different language. Ogamba ekyalo bakiyita batya? Ikiki. Banzala Ikiki. Primary wagisomerawo? Ikiki Primary School. Ikiki. Oba Ipiki. Ikiki. Secondary? Ikiki High School. Ogenda ku university? No. Sente zaabula. Nomala kati wavaawo n'ogenda ku university y'e Kampala? Selea. Ate y'ekyalo bw'egaana ojja mu university y'e Kampala. Kandi Kampala nayo university mu ngeri yaayo. Mu kyalo mala senior 6? Senior 4. Nebigaana akasente nekakola ki? Sente nezibula. Sente twaziryamu kabalagala. I have dad, I have a mother, babeera Ikiki? Ikiki. Babeera mu kyalo? Kati wezaagaana sente school fees n'ojja e Kampala? Nezija e Kampala, n'ennumba e Kampala. Kampala nayo nga nkalubu. Ate kati nga wakava eri Bugwe n'otuuka e Kampala. Era otuukira mu mmere ekyo kimanyi. Natambuza emmere. Mu Kampala wano? Watuukirawo? Natuukirawo Mengo.
Mengo side. Awo Mengo olaba kooti ye Mengo. Then emabega we kooti. Kabaka njagala awo. Aha. Waliwo ennyumba z'abaana abasirikale ab'edda. Benabeeranga awo. Nzinga inport save. Aha. Nga ninawo muganda wange mwanyinaze nga abeera alina family. Ngolo mufumbira bani emmere? Nga tutambuza emmere awo akatale bakajja nawo kyanumye. Akatale ka bakuli. Bakuli. Omwo mu katale navuga emmere. Wali driver? Nnyo. Wava eno ng'olina license? License nagifunira wano. Soko nyumiza omuntu experience okutambuza emmere mu kibuga kuba okutambuza emmere ku street. Muganda wange si kyangu naye osiba niya oba omanyi ngo ekyakugjewa mu kimanyi naku gy'olina ogimanyi. Kitegeera obeera olina okukamirika n'okola. Enkuba n'ekkuba ng'ozunga n'obusowaani. Kati awo ogivugidde ebbanga ki emmere? Navuga emmere omwaka nga gumu n'ekitundu. Nga buli ku makya? Buli ku makya. Okera teeka mafuta? Mafuta. Vuga mmere. Vuga mmere. Bakuli, nankulabye, yambuka Mengo wali waggulu awo. Lubaga road awo. Abayimirira wali eri Mengo wali leeta emmere. Ebikusumbuwa. Waliwo ekibaala ekyali awo wansi abakira batya Junior. Hanizi ogimanyi? Hanizi ngimanyi naye yo saakolerayo ko Buganda yange ndeka. Yo saakolerayo. Naye ona bali ku Hanizi. Omukulu oyo Junior yantwala ku Hanizi. Nga tugenze bakukwata biki. Naye yanatuuka ku Hanizi. Hanizi yo ekyaliwo. Simanyi ndowooza COVID naye agitwaliramu naye kyemmanyi yonna gye yadda. Hanizi bagimanyi abamanyi Hanizi. Bannange Hanizi. Otambuza mmere mwaka gumu kitundu. Kati olwo embeera etabuka etyo gamba kanve ku mmere eno. Kati embeera teyatabuka kuva ku mmere so bwe natambuza emmere awo mu katale so ne tutuuka ne tulemagana ne mukama wange bwe nali nkolera awo ebakuli n'enkyusa n'enzira ku Arua Park mu mmere still. Arua Park connectinga mu Kinamwandu manju ewe watyo. Omukinamwandu si eyo wona. Emmere betokota bweti ng'ogyako. Ng'ogiraba wali eri. Tubonye n'ekibuga. Nali emmere y'Ekinamwandu emyaka 3. Era muno mwonna muli mmere ya Kinamwandu. Ekitegeeza yekuzizza. Owaayi mbadde muto. Mbadde sigira mbadde nzira wansi. Nedda twogeddeko bwogeze. Omwana ono alindeetera ebizibu. Yenkuzizza olabye enkaddiye ennyo. Nze mukadde nnyo. Netta taata. Bansonyiwe. Owaayi Arua Park kati otambuza ku Arua Park Kinamwandu Wilson wansi awo okirira Jessico okirira wansi awo ku Jessico okirira wa Kiseka wonna ng'otambuza mmere. Wonna ng'ovuga mmere. Kati awo promotion olinnya amadaala ova nankulabye okirira ekibuga ogendako ku centre wa Arua Park mu Kinamwandu nga ninnyirira ddala amadaala tuva awo kati awo ku Arua Park we nasanga omukyala mama wange gold mother wange. Gold mother. She's my godmother. Nga atunda buwunga muceere bijanjalo. She's called Namara Edithio, my mother. I appreciate you so much. I adore you. You're my hero, you're my everything. Bamwitani? Namara Edith. Amanya Uganda? Yeah. Mwebaze mu Uganda. Mama wange nkwebaza nnyo Namara Edith. Nkwagala nnyo. Gwe yakyusa obulamu bwange. Wakyusa obulamu bwange bwonna. You loved me with everything. Thank you so much. Nange yandikyusizza obwange. Talina tabu mama muzadde. Abeerawo gundi. Olaba ng'okkirira eziti gyakolera gye ndi mukulagira ng'okkirira wano ebusegayi waliwo awo ebyuma bya kasooli naye ng'abeera kajansi. Asula kajansi. Awo nja musanga. Asula kajansi. Akyusa atya obulamu bwange? Akyusa obulamu bwange. No namusanga the first day to meet her. Yalina edduuka lya store nga alina edduuka lya kawunga awo ku Arua Park People's Plaza. Kati waliwo mukwano gwange ng'amukolera kati nali nyingira nga njagala nyumyamu ne mukwano gwange nyingira munda nzirayo akatebe ntuule nga gyali nga simanyi mukambwe kati nzirayo akatebe simanyi simubuuza nangayamba gwe nenkazaawo nadduka okatwalawo nadduka emisinde nenfuluma edduuka kati the next day nanzipita omukolerayo kati we namukolera alina omulimu gwe yampa omukolera naye musanyusa nnyo because nali ndabika mbeera ya kiyaayi by the way nga ndabika bubi nnyo nga bondaba you don't even
expect for me to do something cleanly. So nakola omulimu nenongwasa wenkoledde, she was very happy. Awe yanzalira. Wali muchafu. Nali muchafu nze nga nyambala engoye nga nzambalira ku bikukujju nga neeyiya. Empale zambala zirimu ebituli. Ne mwale magano okukwatagana n'omutambuza w'emmere. Ndowooza empale zaatandika okubeeramu ebituli n'agamba Lydia. Omugezi nkuta. Kata ku nkoona. Empale nga zirimu ebituli. Lydia. Nga mumaze okukwatagana n'omukyalo yakuyamba atya? Yanyamba nnyo yatusobola mwange yampa omulimu permanently. Awo wenyini? Mu store nampa omulimu permanently nga ansasulira wensula okitegeera nga mpa emmere n'ensipeereza bamama wange mu kyalo free of charge okitegeera nangamba gwe ngenda kuzaala ogenda beera mwana wange mpaka olwaleero. She's my mother. She's your mom. Ki ekikujja mu kawunga awo? Kati yali mukyala mufumbo sagala biyingira mu nyebyo so nafuna misunderstanding with the partner so with the husband. Yeah, business is separating somehow so kana kakumugugu n'osigalako n'ogenda nayo oba? Yeah, of course I was going with my mother. Then she gave me money to do a passport. Kati okula passport okuwasereza passport. Olwo ki ekibaddewo obutegedde otya nti mwefuna passport wali omanyi omugaso gwayo? Yeah, she explained everything. Nga waliwo abaana abagenda ebweru nambuuza gwe toyagala tambulako toyagala agenda bweru ne mugamba I'm not interested in going anyway. Nze era nga mugamba saagala genda but there was some situation ne ngamba kankole passport so she explained everything. Bojo otuusa ogikola ng'olwo akutegeezezza nti bw'ogenda ebweru waliwo ki? Minimum. Yeah. No processing so, passport. The first passport, you call a passport, I was supposed to go nga company. I don't want to say their name. Nga Yentwala company Yentwala. I was going as a maid. Era my first passport my profession is a maid. Maid. Yeah. So I was supposed to go with them. Naye nebirwawo kitegeera. Nebirwawo nga ba processing by that time oba byayingira mu government they put them on hold kitegeera. So I couldn't wait them. So okugenda nabo. Oh. Kati ebyo bongo balese. Ogenda otya ogenda ngani? Kati okugenda ebwerwe satandikira Dubai. Yeah, Saudi Arabia by then. Kola wa maid, yeah. So sagenda nabo satandikira Dubai. I went to South Africa first. South Africa? Yeah. Hey, you went to Cape Town? Yeah. Johannesburg? Wow, I like it. Wow. We're going to South Africa? In South Africa, I was there for almost 2 years. Yeah. I came back and I don't like their lifestyle. Yeah. Nogamba katika eninyeko kunyonyi. Yeah. Wava South Africa nokoma Uganda? Nekoma Uganda for 4 months. 4 months. No year. Nefuna sente ningenda Dubai. Yeah. Dubai otukirawa? Dubai I had a friend there. I had a friend, so they explained to me, if you come with a company, ugenda kuba oluzinga. You understand? So, at Dubai, if you go with a company, my dear, no. But this is tukozese muko ku Luganda nnyo kuba abantu bano twetaaga kwogera nnyo ku Luganda. Bambi mwenansonyiwa. The thing is Luganda lweri ewamu luziwe. Nedda si luzibu naye oyogera Oluganda naye bakukwata ne bakuteeka ku location nga tewali Munnayuganda n'ogwo ng'oyogera naye Luganda nga you always speaking English kumacha kiro kati assalamu alaikum nezifuuka assalamu alaikum. Assalamu alaikum nezifuuka assalamu alaikum. Yeah. So naina mukwano ate kati ffe tuli muswamu by the way. Yeah. Kati zine wolaba ndi musibo. Abasiraamu mwenna ekisibo ekirungi Ramazani Karim. Yaman. Cool. Owai. Kati ng'otuuse Dubai. Osanze kyali otandikira wa? So when nasanga mukwano gwange so I was nembeera naye okumala emyaka kuba nagenda corona n'atandika nemala emyezi nga 5 nga sina mulimu. Wagenda? Yeah, corona n'atandika. Eri yatandika dda? Yeah. Nnyo. Ffe twamufuna last year. Corona yabaddewo ebbanga then companies zaagwa, companies za closing up. Yeah. So ne baggalawo ki? Corona we yajja
nembeerawo nga tunoonya emirimu Dubai bwogenda nti ogenze mulimu guli awo baba bakulimbye awo enjagala okuwulira awo baatugamba bw'ova wano n'ogende Dubai emirimu giri wali buli kimu otandika ati tuwe ku experience yo omuntu agende Dubai essaawa eno kyatalina kwesunga nnyo kyatalina suubira nnyo omuntu otandikirawo nga wakatuuka e Dubai. First step olina okumanya nti ono antwala e Dubai oba gwengenderako e Dubai is he real or not. Okitegeera kubanga si byangu Dubai si nyangu si nyangu. Ogenda n'obusente ne bukuggwako nga tonafuna na mulimu. Ogenda ne visa ya myezi 3 abaana babafera waneeno emyezi 3 nakukolera omwezi gumu n'ogenda omwezi ne guggwako nga tonafuna mulimu. Olina okukola visa endala. Okitegeera olina okukola visa change inoonoonya emirimu myezi gigwako 3 tonafuna mulimu ng'olina kukola visa change okubeerayo kubanga bwe bakuba overstay muganda wange it's very expensive oba ku visit visa it's very expensive to pay overstay olunaku buli lunaku kasobeera mu overstay obeera mu mitwalo 15 plus every single day ng'oli mu Dubai. Yeah. Kitegeeza overstay kitegeeza nti wagenda kalugomba oze kunkyalirako leero ku Lwokutaano ng'olina okuddayo oze kunkyalira ku Lwokusatu ng'olina okuddayo ku Lwokutaano. No overstay kitegeeza nti wakutayo ku Lwokutaano ate n'oyisaamu zino ennaku endala simanyi wasuze ku Lwomukaaga ku Lusande n'olya mu wiikendi n'etandika egyo bayita overstay. Ate bw'ogenda bw'oba ogenze nti ngeze kunoonya mulimu genda onoonye mulimu era unless ng'ogenze nti ogenze kukyala ogenze kweyagalamu nga yo naye ova wano nti I'm going to buy to work manyi ogenze kunoonya mulimu ogenze ku hustlinga teri kwebaka teri kutuula nga tonafuna mulimu tonafuna offer letter si byangu omuntu atanakufuluma wano bino abitwale nga kikulu kiki ekirala kyetaagisa nga bwakava wano batugamba waliwo abaana ababeera ku street okubukya ku makya ng'okuba pulaani banoonya mirimu ku online kiri kitya obeera olina ogenda ng'olina essimu first of all olina email everything ebyo byangu obeera nabyo naye sente za rent teri mizigo gya mitwalo 6 ani akusesa kale kale katugambe nja kupangisa nga Salama Road eri wansi eri wakulekana bote siwa ngewalwasa tewali kifufufu nga sente za raisi siwa same price olina okubeera ne sente za renti eri teri muzanyo esente zisookerwako enzi zino zotandikirwako okwebaka obeera ku katanda waggulu eri emitwalo omwezi aga kyakutwalira bbanga ki kyantwalira emyezi 6 otereera ng'otuuse mu Dubai ng'osula wakyaliwo nga takwinako obuzibu tayalina buzibu bambi era mwebaza nnyo bambi teyalina buzibu mukyala mulenzi yakutwala nti yantwala yali mukwano watuukira wuwe okay, that's good by the way musajja mulungi nnyo yamukwagadde mukwano we bamuyita Henry mukwano gwo petano mukwano gano webale okwakuwa ng'oli Lydia wani bannange Lydia ani bannange gwosuza n'omusuza emyezi 6 emyezi 6 talina kyakola otudde butuuzi waka mukulu Henry kyewakola kyamaanyi oyinza mwebaza otya naye nga omuntu atanagenda ku Dubai batubuuzeeko ffe batambuddeko tutambuddeko naye saagenda kukola nali ngenze jasife tugenze kuba kukiringamu kutambulamuko ayigaba namawuli naye atanagenda nasanga kabayaye ku street balinga eringa Wilson Street e Kampala
kubanga webakaawo omwana olina okukira ku makya saa 11 ng'omwana atansedde okuyirira emirimu bamugambe simayo ku tawa kuliko gundi simayo olina okulongoosa ate mu process ya corona kyali kibi nnyo banaye ng'ogenda ku embassy ye Uganda ng'osanga abaana bali ebweru bebasaabo tebalina sente baagala kudda waka mukama katonda ng'olwofunye omulimu neefuna omulimu otandikira mulimu ki era otandikira wansi togenda nti n'ologamba nti ogenda otuuka ofuna omulimu gwowakuno nga gwereeze no nze natandikira mu bwakiriina nga nongoosa kulongoosa nenkuuta zitooyi nazikuuta ng'ozuuka saameka nga nkola kiro nga tugenda saa 9 netonyuka saa 6 saa 9 ezakawungezi ezakawungezi netonyuka saa 6 ezekiro ng'okola budde bwokola awo kikikolera bbanga ki nakikolera emyezi 6 bwakivaako kubanga it's the law there you have to serve omulimu oba guli gutya you have to serve 6 months for probation then nokyusa kati nefuna omulimu omulala nefuna omulimu gw'edduuka kola mu dduuka mu dduuka ly'engoye splash oli mu ssente Lydia mwana w'amaama ani ankulimba ofuna obukadde 2 osulire emitwalo 6 era ofisa okuliye kwa mitwalo 4 akakadde ne kakafisse oba okoze okitegeera ne bwoba ofisizawo akakadde omwana nga batulaga ku ngatto wano oba olina ssente akakadde kofiisaako ewaka maama ayagala okulya sisita ayagala ojja sevinga yaago era owunziko savings 2 kati bwoba oli waka waneeno ng'ofuna akakadde k'ensimbi sigala wa era byebimu naye okusinga eri tojja kufuna bakunyigira nnyo ng'abaawana abantu bano banyiga ekyenjawulo kyokka ekyo abantu bano balina entondo banyiga balina ettima baloga byonna biri wano mu ggwanga nti senga nti ataani kojja Lydia ng'olwo omaze okukwasa bulungi omulimu Dubai omutegedde biki byokuyiga byofunye mu experience gye wafuna ng'ogenze Dubai nti si kyangu obeera olina kintu kyolina let's learn to appreciate ourselves you understand right now when I come here now I appreciate Uganda more akitegeera nti waneeno tubeera waneeno we have a free of life you understand yadde ebimu naye nga obulamu bwaffe waneeno bulungi nnyo tulina emmere tulina buli kimu tulina good weather eri omusana guli eri okomawo kano ka makeup ke kabiseeko n'okajjako omusana gukuba ofuluma ebwere eddakiika eyo wena ng'otuuyanye paka downstairs yonna nga wenda otuuyanye totegeria waffa banna bana ndeso Lydia ono atunyumize omanyi ebiseera ebisinga amugamba nti bw'ova wano Uganda n'ogenda e Dubai obulamu buteerera mulundi gumu oyita mu mitendera emboozi empanvu nnyo nga twatansedde ogisumulula wano tuyinza osulawo tusulawo ne tukeesa buzibu ki wali osanze Dubai obuzibu bwe nali nsanze Dubai ba ssente nga tokola nga nange obeeranga oba ki ogenda mu zofaste kati tolina sente zikomyawo jjukiro kitegeeraye tiketi yaggwako kubanga olwedde oli mu overstay tolina zigula ndala kati ate ebyokulya byo si buzibu naye bw'oba oli mu overstay watuukako mu overstay nali mu overstay for a week manyi sente ze nasasula akakadde kamu n'ekitundu wiiki emu era kampani eyampa omulimu eyakasasula first 2 months nakolera bwereere watosasula muganda wange bwatulaba essaawa eno embeera bwetyo weeri okutwalira awamu atanabaako wano Uganda ofulumeko ebweru soka weetegeke sasudde overstay kakadde kamu kitundu
olina okulya olina okunywa olina ogenda okukola owa mukwano gwo ovaayo ddi anti bwe nafuna omulimu nenvaayo kampani bwe natandika okukolera nga bagaba accommodation kyo kyali ekirungi novaayo notandika obulamu ewuwo biri kibiyinza okunyumiriza mu Dubai ng'ogyeko nti tusanga ebizibu ku mirimu birungi kibyosinga okunyumiriza nenyumirizaamu nti by the time I went nali siina mama wange ng'ali mu kipangisa you understand because tata wange anzaalira ddala yafa so mama wange yali azadde bawala bokka so the step siblings ne baleetawo embeera so right now mama wange ali mu nnyumba ennungi eyagaza kyenenyumirize Dubai ewaka gwe mukulu musaidi ya mama middle ndi wakubiri wali omukulu wali abeera mu Uganda abeera wano Kampala siyinza namukkiriza genda ebweru siina wa Luganda wenzikiriza genda mu United Arab mama muzimbidde ennyumba kyekirala sister wange mbakoleddewo awo ku business waleka wano omwami sing and searching sing and not searching omukulu ali ku kamera junior Lord Kansala abadde agamba nti waali tujalaba abadde agamba nti oba oli sing and searching tulina mubiru wano naye waali osobola omugira kwegamba bw'oba oddayo ebweru mubiru osobola omutwalirako ku bbaazi tujagenda tofaayo oyo omwana mubiru tumwesiga mu kitundu wano wa Mitanda kuleekaana Makindye mukunyenye kisenso mukuzinagana amazina amaganda ogamanyi ag'okunyenye kiwatu mwana mubiru tumulina mu kitundu tulina ne Janati mwana muwala ali awo naye anyirira abeera kuno abaana banyirira ekyo kituufu abaana bali e Uganda abaana banyirira tulina Janati wano ku abaana bali e Uganda abanyirira kijanati kikununako n'ogamba tudde ku mboozi oli omwami tewaleka omwami wano sina mwami tewaleka omwami yenna okikola otya oli singo nnyo nze munkubira akasimu abali e Dubai olina bakyali babali e Dubai banje soko bakoneko awo Julius Shakira Eva amanya Hamida amanya oba kati gagenzeewo naye ekiriwo nze nkakasa ekiriwo kasake bakitegedde nti wooli era kati kutuukira muki masavu koca masavu era interview egera tujugirayo wayi ng'omaze okuzimbira mama ennyumba buli kimu okikoze contract yali eweddeko okukomawo Uganda manyi biri biba bya contract contract ekyaliko yes obadde ozzeemu ka vacation for how long 1 month 1 month kati oddayo ogenda kuddayo ddi nkyaliko kubangabanga waneno tosobola kwogera oddayo manyi abalinnyo ennyonyi bagamba nfe abalinnyo tetwogera mbonekangira nga ngamba hello mwana azzeeyo nkyaliwo kakabangabanga twala naye ekyamazima kiri nti omuntu yenna ng'agenda Dubai ekyokuyiga kibe kikulu tosuubira kinene nnyo nti ogenda bwano otandikire wali kyemanyi wali ejja kukometinga bw'oba ng'osuubira nti ogendagenda osanga ekinene nga kiwedde muganda wange ndeese liddiyo nakunnyonnyole maye mugamba ntanze ngenze Dubai ngenze wumulawo so kati Lydia omuwala akulaba essaawa eno nandyagadde afune ekyokuyiga ku bulamu bwo ebiseera bisinga otunulira abaana wano nga yeetuddeko tasobola kukola tayagala kukola ayagala keera kusonjola njala ze waiting for a guy ajamuwe okitegeera any message to omwana omuwala ali wano Uganda nga waliwo space y'okuba nti asobola okweyambula mu bwa bulijjo right now ekirungi ky'obulamu essaawa eno kankuwe maloba nti there's a lot of way to make money okitegeera there's a way to make money online, there's a way to make money physically, there's a way to make money so totuula bambi
bambi omulembe gw'okutuula nti omusajja ajja kumpa gwagwako dda gwawako dda yimuka essaawa eno n'oba otambuza mmere onyuka n'omutwalo ze sente ezisembayo wansi. I just did a restaurant for my brother yesterday and we were hiring girls. Wagikolezeewa? Awe Mengo. Gwe wagimukoledde? Yeah. Hey, Mengo side. Mengo ku ddwaliro wennyini awo. He's called awo nga mukona awo? Yeah. So, yeah, yakoze awo ka restaurant. We were hiring girls. Naye ng'omuwala agambe sente ezisembayo omutwalo ogwo. Okitegeera. Kati bambi abawala muve mu by'okutuula muyimuke. Banaye tuyimuke twezimbe ensi bwetuuse. Olina kyoleseewo wano nga business ng'ogyeko restaurant olina business endala gy'oleseewo? No, for now I did for my brother and my sisters, and when I go back I'm going for me. Oh, that's kubanze nazaliwa ndi. So weebale kusooka kulowooza ku baganda baleme kwonoonekera ku kyalo. Yeah. Baadde babeerangawo? Baadde babeerawo e Mengo. Mu Kampala muno? Nga bakola ki? Nga abamu nga batambuza obukyayi awo. Ebyaddala? Mama wabeera muno? Mama nga abeera mu kyalo. Mbamanya abeera muno. Okujja ku baganda be babeera muno? Baadde bakwasaganyiza muno mu Kampala emirimu? Ai! Ani anjogera kompule obulago bwakunkwala? Ng'olabye. So naye omuwala gwengera maaso ne message y'omuwala. Omuwala yenna ali awo atudde bambi totuula yimuka. There's a lot of way to make money. Open your mind. Bw'oba oyagala genda bweru kiwa akadde. Okitegeera? Kiwa akadde keera ku makyo noonye ssente ogende nga ggwe ku lulwo. Ge magezi gempa omuwala yenna oba omuntu yenna ayagala ogenda ebweru genda ku lulwo. Lydia, wakola YouTube channel? Yeah, I have a YouTube channel. Soka obulira abafeenya lya YouTube channel basubscribe. Bambi gwe natambula nga omanyi wetambuddemu your mind opens up. So nina YouTube channel. Mbeera awo nga nkola ebintu bingi, nkola makeup, nkola training, nkola skin tutorial. Yeah, skin tutorial. Oluzungu lungi. Anti kati oluzungu wazze na lungi lugenda kuggwako. Kamberenga bad black oluzungu terusasula bills. Oluzungu nagambye mukutandikwa nenga oluzungu ojja kukozesa lungi nga lutunawunzikira. Lujja kukendeera. Ku YouTube yange mbeera nkolako ebintu bingi ebyanjawulo. So badde nsaba mu subscribing banaye. Lydia the Princess. Lydia Princess, I removed it there. So it's Lydia Princess. Subscribe to my YouTube channel, please subscribe. Mugende ku channel muginoonyeko ku YouTube ajita Lydia Princess. Era nagipostinga kwa mu community rumu. Nembagamba musaba bajja. Bambi webale nnyo mukwano. Badde tunakunebaza. Badde sinaba nakwebaza. Era kati era tuli wano tulinze. Tonebaza bwoti. Nedda se. Tunebaza bwoti. Wino kunebaza nebaza endala. Okay. Ogenda kunebaza? Yeah, ate waliwo ekigaana. Ogenda kunebaza? Yeah. Alasibwe muwulu bannaye subscribing ku channel ya Lydia Princess. Mugende munoonyeko agala okola makeup, agala okola facial, agala okola exercise, gymming. Byonna gyebiri. Bwabeere anti bikola ng'oli mu kaseera kakeddembe ng'oli Dubai. Yeah. Everywhere. You know, kyembagamba nti ne woba olina ssimu bano abawala abatudde kyembagamba nti you can do a lot of things. Ne woba olina ssimu yo osobola okwekwata video n'oposting ogenda okuba oli awo bano abaana bakomyewo wano nga YouTube zaabwe zikutte oziraba. Kyekituufu. Yeah, batandika na ssimu. You don't need a professional camera to start anything. Ebya professional birekere ffe abalina ssente. Mami matovu. Ensookerwako. Ani mugagga. Mugagga. Lydia nga tuwumbawumba obugambo busembayo. Sikubuuza speed wadde otidde. Ontute bulungi badde ntidde. Tekituufu. Bambi mwebaza nnyo mwebale kwagala Lydia abasubscribinga ku channel yange abanfollowinga ku Facebook, Instagram, TikTok Lydia the Princess. Nakolayo ku TikTok nga weemola mola. TikTok Lydia the Princess. Instagram Lydia the Princess everywhere. Kati bagenda gamba lyenga lwewaana luno lwawa. Nedda nawe bonojja. Tugenda kukyaza ojje nawe ojje wano gamba nze nalukwagula Princess. Nze nalujjada Princess. So to call myself a princess it came because ewaffe nga tewali muntu yenna gwendabyeyo like ngavayo I'm a proud Mugwere. So I came up with the name Princess because I wanted to bring up my region. Nze ndi mukazi Mugwere enyumiriza mu bugwere bwako ndaba. Naye kati ekiriwo ogambye oli single.
kati kuba kati ekiriwo nga tuwumbawumba odayo ddi ankyaliwo kakawanga okyaliwo osula wa nsula wano mu Kampala side bano mu Kampala wenyini mu town Kampala wenyini mu town machi ndio wa mpunga kule mengo yeah osula weka nyo mukikomera mulimba mukikomera seka mukikomera tulimu abantu basatu oba nenga mu nyumba yesula mweka yeah kakati kitugenda okukola kuba musula basatu mukikomera nyumba osula mweka kati ekyokukola kiriwo ekiti tugenda kukulaba engeri gye tukola ki tewali mulala mulimu obuliri mu nyumba nayisuze wansi angamba wansi wawagulu ate sikyasobola kusula wansi naawe olina mpakoleta buli kimu everything kakati nze nkubuulidde abaana bali e Kampala wano bannaye mbabuuzaako mwena abaana abali e Kampala ekivuga kikumira ffe kyatulema ate tukyakisobola ate ekyo kubeera e Kampala wano n'omalako wiiki mwezi I respect nja kusindikira musiraamu musiraamu agenda kolaki musiraamu agenda kolaki ajja kusibulukira basiraamu bali mu kisiibwa asibulukuke ate tasibuluku wamamu naye musiraamu wafe asiiba jini ya musiraamu asiiba sema asiiba tekisoboka mbeera bulungi musubscribinge enamba y'essimu osoogigaba namba y'essimu bajagisanga naawe mujagisanga ng'oli Dubai ng'oyagala kumitinga Lydia mubuuzaako nga bakyali bana babiri Dubai location edduuka baliyita batya mpazi yogede Splash lisangibwa ku street Dalma Mall oh njimanyi teri walinga ku Wilson mere bulungi subscribe to my YouTube channel nange naye soko demo ndagire engato ya Lydia wano wansi subscribing tweye ndagira ku ngato ya Junior nga tumali ya Lydia wansi ate yanse no kuyita Junior kuba kati engayo ya Lydia wano tuli mu studio bwaguga eza service truck extra UG kwetubeera engato ya Mekengo oli Dubai ngandange milioni mukaaga twere bulungi bulungi bambi mwebale kulaba show yaffe mwebale twagala naye ngenda kujja Dubai tukoleyo ka show sinikira mulwe n'otunywa kumanyira nzije Dubai nve Uganda ngendewa